Namukasa Immaculate nga mutuuze w'e Nabbingo mu ggombolola y'Ensangi mu disitulikiti ey'e Wakiso asiiba mu maziga olw'omwana we Mase Mukiso w'emyaka 5 eyazaalibwa n'ebitundu 2 eky'omuwala n'eky'omulenzi nga mu kiseera kino yeetaaga okulongoosebwa. Omwana wange azaalibwa ali intersex azina alina parts 2 alina ey'omuwala then eriddaabo alina eri connected ey'omuwala n'ey'omulenzi. Namukasa agamba nti omwana we ono yasooka era nga mu kumuzaala teyasooka kumanyirawo nti alina ebitundu 2 nga yali amanyi abaana abato bwe batyo bwe bazaalibwa. Ono ayongerako nti agenda okukimanya ng'omwana we ono akuze oluvannyuma lw'omuntu omu omukulu okumukebera n'amulaba kuba ye yali amukweka ng'alowooza anakyuka. Enda otandika otegeera ekintu ekyo. Actually nze nali nakiraba n'endowooza oba okuva mu ddwaliro yajjanga azimbyemu like nga tali nomo ndaba wazimbye tewali nomo ng'abaana abalala. Nze n'endowooza abaana bato bwe baba bazaalibwa babeera ne complications n'endowooza kijja kugenda kikampola. Agamba nti oluvannyuma lw'okutegeera embeera eno yaddukira mu ddwaliro n'abuulirako abasawo era nga bamugamba nti asobola okulongoosebwa naye nga kyetaagisa obukadde 10 z'agamba nti tazirina. Agamba nti baamutegeeza nti ng'omwana tannatwalibwa kulongoosebwa alina okusooka okukeberebwa okulondako ekitundu ki ky'alina okusigaza wabula nga ne ssente ez'okumukebeza nazo tannazifuna kyokka ng'omwana ayongera kukula. Agamba nti kitaawe bwe yategeera nti omwana ono ali mu mbeera eno yamwegaana era n'amuyita ekisiraani nga yamumulekera n'atambula n'agenda. Ayongerako nti n'abooluganda lw'omusajja baamugobye omwana we ono nga bagamba nti omwana ono kisiraani era tasobola kuba wa luganda lwabwe. Taata we n'agamba no zoyo omwana oba tosobola mugyawo wano gw'omanyi teyina kyennyambye tewali famire ennyambye buli omu yandeka kugamba mwana simanyi oba bamulabanga ki. Mu kiseera kino Namukasa ali mu kutya kw'amaanyi olw'omwana we ono yagaana okudda ku ssomero lw'abaana banne okumusekerera nga bamuyita omulenzi ng'ate mu ngeri y'emu wadde ng'awezezza emyaka 5 omwana ono tannayiga kwogera ate nga yatandika n'okwetakula mu bitundu bye eby'ekyama kyasuubira okuba nti byandibanga bimuluma. Ak'ekirenzi gye kakoma okula katandika omusiiwa agenda kati we yakomye okula atandise okawufiiringa kati luli ekitaaliwo kati akafiiringa akatakula. Wano wasinzidde n'asaba abalabi ba KSTV okumuyamba bamudduukirira alabe ng'ataasa omwana we kubanga kati yasigala bw'omu nga ne taata w'omwana n'abooluganda baamulekawo. Oyo yenna asobola okumuyamba asobola okukuba ku nnamba ezo wammanga. Nsaba omuzira kisa yenna kuba neetaaga obukadde 10 tuyambe omwana ono ajjanjabibwe alongoosebwe atereere. Saba kwekwata ky'olina kyonna oyinza okunteera ku simu oyinza okujja ku chachi ya Good News. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.